Amanya gange nze Nakintu Lamula. Okay. But currently abantu bampita Mrs. Lutaaya Maria. Ne bwe nali amakerenge abaana bamanyi nti mbazi nigi nange nze obulamu bwange nga bwabyami. Kabana bagamba kai lwaki teyagenda mu ebyo. Kati bwe namala okuba nasoma nga biri na bino ngera abantu bagamba mama ngo omwana tetumutegeera. Ate nga abantu balabanga obanza agudde neddalu. Nga bakulaba osalasala obuntutu. And when I started the school people laughed at me bagamba nanga yonoonese. Abantu bamanyidde mu biti bingi. Ng'omukyala wa businesses enjawulo. Ng'omukyala ali mu ssomero ly'ebyemikono. Balita Jimra School of Beauty. Mama ndiwulira ly'amaanyi. Era ntera okugamba abantu mu nsi nti waliwo ebintu nga bisatu bw'obikwatako nzigyayo enjala zange. Ekisooka. My husband. My kids and my parents and then my man of course. Ntozanyira mu business yange. Kyengamba abaana bange nti njagala when clocking la 50 years. Ndi mukazi mugagga ddala. Era nsaba Katonda mpa obulamu. Ajja kikola. So obugumiikiriza butandise n'okunfuula nga tategeera. MummyEyakolamu ku Delta TV tukole. Tusiba ku Delta TV nga kiwagiddwa. Oyagala kusasulira amazzi oba yakanengo olina sente ntono ku simu nyiga *165*5*3# okusaba Momo Advert.